balaba omulene gwange okusosa okujja wano eno ndi namba 21 bulijjo akasente nkaweereza buweereza naye gwe gusoosera nate sibamanyi amanya gange nze ndagire Christine tula Busega yanzanyisa baneyanzige nze Rita nakakandi ensamba mbirako Abanyoro bayitako Abanyoro South awo ku mafuta ga Total oyambuka kyekikubo ndooza nze nkomererayo ddala eyo gyembeera nkola emirimu egiwerako nnima era nnunda ndi mukyala eyasooka okukozesa biogas oba mukatundu okaluba oba munamba simanyi naye nga ndi omu ku bantu abasooka okukozesa biogas mulina mukozeseza okuba 210 akola bulungi era anyambye ennyo okusevinga ndi busawo ow'abantu ndi ku kakiiko ka LC yaffe ey'Akabanyoro village ndi kwasaganya byabulamu naye era ndi mutendeke byobulamu mpayo nnyo ennyo eri abaana abato abali wansi w'emyaka 5 n'abakyala ab'embuto siba nsonga ndala nti abantu abo be basinga okufa so nsomesa mbudaabuda nzijanjaba era bannayire tulina eddagala ery'ekifuba biddukano bifuba nga lyabwereere ndirina naye abeeka Abanyoro North temutera nnyo olyettanira so eddagala eryo ndirina ate okuva COVID yatandika ekitongole kyenkola nakyo kirigabira bwereere era mbadde abajja abaana bato abali under 5 eddagala eryo ndibawa ku bwereere so tulina eddagala ly'ebiwuka nsomesa kundiisa oba kundya banaye nyongera nenkubiriza nti okulya bulungi omuntu asobola ddala okubeera omulamu ng'alya bulungi nyongera okubakubiriza mulye bulungi bwegamba okulya obulungi sitegeeza nkoko byennyanja oba biki weewo birungi naye abantu bwogamba kulya bulungi ebifaananyi kitera kuddukira eyo nga sirina ssente ebyonze mbisobola ebyonze mbiyinza ebintu n'ebitwetolodde oyala okuba obirina waka naye nga tomanyi nti bisobola okukola obulungi so nsomesa kundiisa okulya obulungi eryemmere ekuwa amaanyi ezimba omubiri emmere ekumma omubiri kasitogatte ebika by'emmere bisatu bulungi mukusuza ojja kuba mulamu oza n'okumala ebbanga togenze mu ddwaliro naye ng'olidde bulungi so ebyokwogera nina bingi kuba biri okusomesa naye kubukamu nsobola okwogera ninjogera naye ndowooza ebyo bimala okuntegeera kikyeri njebali bannange bamembers bannange nange omupiira at least nina amaanyi mangi kusanga at least mukummwe kale olugamba nga kisi olungi temukotinga bubi so omupiira at least nina amaanyi musanji kusanga nange ndukummwe nga tugezaako okugoba obwavu mu bulamu bwaffe era n'okusevinga ssente kusinziira nga bwe tuli so amannya agange bampita yenze Lutaaya Gafaru era muno mu kibiina ndi namba 3 mpulira Kabanyoro ekibiina bwe kitera nnyo okutuula batusevinga ssente zaffe ekyokubiri ndi student era at least kambagambeko kino mpulira at least kinyongedde nnyo amaanyi mirimu gyange n'omukusoma kwange kusanga at least nsevinga ssente kati sikyalina budde kugamba nti no mami sina bitabo school fees antuddemu kituyambye nnyo kuntu abakyekulaakulanya abakyalina ebirooto bingi abakyalina bye tupushinga mu maaso nga ffe abantu era kinyambye kusanga at least ndi project bwekyo kusanga nange ndimukowesa enyambyeko mu bintu byanjawulo nga bwenyogedde neyanziza bamemba bannange ali mu maaso gammwe amannya nze Mukenya Bulungi empita Godfrey nja kuyitaba mangu ndi namba 25 Abakwata Empola oyinza okugamba nti atonaze atya nange ndi memba mu kibiina ekyo ekyakwata Empola namba 25 bakuzino bangambye nti bannonda okubeera omu ku babala ensimbi kati emirimu gyange mu kibiina kugira egyensi emirala nvuga bodaboda obeera nga yagadde ka bodaboda nsangu Gayaza awo enkolera era nga ndi mutuuze Kabanyoro n'Ekiwempe eyo Mukama mulungi era tontegedde nkubiresi
Okay, tweyanzisa nnyo tweyanzeeke twekubyeko mu ngalo bakanyomeraako. Mukama mulungi bannaaye, twagala okwebaza Katonda olw'ekiseera kino. Kansabe DJ nga ssentebe beeteekateeka okujja okwogera nate agira atuwaayo akayimba akagenda omuleeta okwogera. Naye kino kyekibadde tukola kikyo kitegeeza titwetaaga okumanyagana. Bwe tumanyagana ebiseera ebisinga nga namba 21 bwagambye gwe mulundi gwe ogusoose okujja mu kibiina kyaffe, naye ate ng'abadde aseevinga okuva January paka December. Weewaawo so bwe tujja ku lunaku lwaffe nga bwe tumalako ekibiina tuba twetaaga okumanyagana. Ate bwe tumanyagana tetumanya gundi akola ki. Nti bwe mba njagadde stationary musangawa, bwe mba njagala okgenda omukolo gwe yaŋŋambye entambula asobola okuntuusawo nawe ngenda. So kino kituyamba okwongera okugaziya emirimu gyaffe n'ennyingiza yaffe ffe bennyininyini nga twekoledde akatale oba nga twemaketinze. Naye tusobola kwemaketingira bweru nga mu nnyumba tetwemaketinze. So twagala nnyo okubeebaza, mwebali nnyo mwebali eddala. Nange banneyanjule erinnya Ssevume Geoffrey nga ndi mu kibiina kyakwata Empola, ate nga nyambako ku musomesa omukulu ku mirimu gy'abantu okumuyambako. Nga nkolera Makerere University mu library, naye nga nina stationary, bintu ya stationary bw'oba olina kyeweetaaga nabyo mbirina. So njagala okwebaza Katonda olw'olunaku lwe batukuŋŋaanyizaako awamu n'ebyondo za DJ teeseteese otukulira akayimba bwana bamaze ssentebe ajje ayogereko gye tuli. Amannya agange nga mpitibwa Hassan Tamale, nze ssentebe wakwata Empola oba chairperson wakwata Empola. Kye bitakwanirizako ku bagenyi baffe mwenna abasobodde okujja okubeerawo naffe. Sooka okwaniriza musomesa waffe omukulu Ssebo, webale nnyo, webale ddala CDF okujja okubeerako naffe wano. Tweyanzeeke. Nakwanirizako omusomesa waffe oba mami waffe kyala kyambadde mami, webale nnyo, webale ddala okubeerawo. Nakwanirizako ku nyabo kirasta president mami, webale nnyo, webale ddala okujja otubeerawo oba n'okutusanyukirako. Webale nnyo, webale ddala. Ongera okwanirizaako ssentebe wakwewaayo Ssebo, webale nnyo, webale ddala kujja okutumayako omwaka naffe otubeerawo. Webale nnyo, webale ddala. Tuddamu okwaniriza omwanika wa Kyosiba nyakutusanyusa okulaba. Webale nnyo, webale ddala okubeerawo. Okwaniriza omwanika watusobola nyabwe tweyanzike, webale kujja kubeerako naffe. N'abagenyi baffe mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala okubalaba. Ssebo musomesa, badde nsaba onzikirize nkuyitireko mu lukiiko lwange lwenkoze nalo omwaka 2022 nga ssentebe w'ekibiina kyakwata Empola abadde Tamale Hassan, ayenze kennyini Ssebo ayimiridde wano mu maaso, nga nina vice wange Enaziwa Juliet. Badde nsaba gwensoma bw'obeerawo ng'oyimirirako abagenyi baffe ne bakulabako. Serugo Godfrey,
sebo okweyanza okweyanza tulina wa discipline mwami Angaris sebo okweyanza okweyanza bakristian biyinzika Maria Buleti okweyanza nyabo Mimo gyonna gy'obadde otukolera tulinawo owensawo enzizi nalugwama Harriet nabo okweyanza okweyanza byonna owa finance nakigule kweri bataliwo waliwo ng'alina mukikiridde jamu kugamba okweyanza tweyanzege tusiima byonna assistant finance nalugwama Harriet okweyanza tweyanzege tulina abadde batukwatira ebisumuluzo byaffe nakibuule dwe nabo tweyanza tweyanzege tulinawo assistant we Masimbwa Ami tweyanza nyabo tweyanzege tulinawo abakiise bakaba badde batukiikirira ku kilasita Tamale Hassan ne mwami Sevumejo sebo tweyanza tweyanze sebo musomesa kakiko kange kenkoze nako mwaka badde nsaba neera ngende maaso n'okwanjulira akiko kaffe akapya ketwalonda katwalo 2023 ssentebe oba chairman Tamale Hassan yaza sebo okulaba ayimiridde wano bayongedde ne banzaayo sebo mbakulembedde bayisi wange Makamba Simon tatannaba kutuuka naye nga tusuubira ajja kutuuka tulinawo sekitale mwami Sefumigo bayisekitale babengano Saidati so tulinawo twedala Wangala Lydia Ronnie Officer tulinawo Nalugwama Harriet Assistant Officer Nasuna Katalina but what this brings now Dr. Bosa Wisdom batanaba kutuuka 7 assistant we Arusimbi Ivan tulina assistant we yamutuukiridde Fabrice biyinzika Maria Buleti ensawo enzibizi Nalugwama Harriet finance Kenya Louis ab'ebisumuluzo tulinawo Nalugwama Harriet Simbi Ivan n'abagenda okukiikirira ku kilasita 2023 Makamba Simon ne Kwagala Lydia sebo ke kakiiko kaffe musomesa ate ne kutwala mu 2023 neyanze okumpuliriza atweyanzanye tuyanze ekisentebe olw'ebigambo ebyo njagala okukisaba ate okulaniriza omusomesa omukulu atwala ekitundu kya network cluster okusansirwa okulaba wamu n'abagenyi okufe mwenna munkirize ssentebe nga amaze okwogera ate nga tuuseeko alipoota waffe ey'omwaka guno anyabo cluster president wamu n'omusomesa njagala okutuusa ebigambo bino gye muli nti bamemba bakwata Empola bakuse bulungi nnyo omwaka gwabwe guno ogusoose basaana mubingalo beetuleeko mu ngalo tugomba kuyita mu alipoota eno ey'omwaka guno nga bweri ku fayino
nti kolomu esooka eriko shares nti basobodde okuva ku mugabo 0 ne basiibulira emigabo 822. Ekitabo kino kyangu nnyo naddala lituladdemu eno ekonomiga emigabo ekyo 822 okikubisaamu omugabo gwaffe gw'15 kitegeeza basevinze kadaana w'emitwalo 10. Bamemba twagala nnyo okubeebaza mwebale nnyo bebalindala okwerikiriza n'okusevinga ekitera kusangika kusevinga mu mbeera y'omwaka ogusooka mweba kuba abasinga baba batya bagamba okwekayo sente zange ddala kyebiri oba tebiriiyo so n'olwensonga eyo twagala nnyo okubeebaza mwebale nnyo mwebalindala so kolomu ey'okubiri eyo eraga emiwendo oba ssente buli omu ku nnamba yo gy'olinayo n'emigabo gy'olinayo ekolomu esooka. Then tugenda ku kolomu ey'okusatu eriko loans buli omu osobola okutunulako awo ku nnamba yo looni yo gy'omazeeko nayo omwaka guno kuba gy'olina. Tugatta loans eziri mu mabanja buli obukadde 3,994,7. Tugenda ku looni yaffe ey'okuna eya muno mu kabi nti buli omu bwasobodde okusinziira ku nnamba yo bwatyo bw'ali era n'akola bukadde 2,707. bwe tugenda ku magoba ekolomu yaffe ey'okutaano amagoba buli omu gazze akola mu kibiina ego era nago bwogagatta wansi awo gakola obukadde 3,716,12,4. si omusomesa nti olw'okuba tukyali bato tugezaako okulaba nga tukwatisa amateeka nga bwetulenganya nti tugenda okufundika omwaka gwaffe ogusooka nga tulina bwe tubanja ssente z'amagoba ekyo basaana twebikubireko mu ngalo. Kolomu yaffe eyo eri wali muntu y'omu tumazeeko nga tubanja oba alemereddwa okusasula amagoba. Bwe tugenda ku peegi yaffe ey'okubiri eyo eriko ensimbi za other fund oba ensawo enzibizi. Okujjako omuntu omu yekka yalasobodde okumalayo ensimbi ezo enamba 8 naye abasigadde bonna ssebo omusomesa basobodde okuzimalayo era zonna ne zikola akadde kamu 7,715. bwe tugenda kolomu yaffe eyeeterekera bamemba wano bwe wajja n'obalungamu bano basomesa enkola eya saving eyeba yeeterekera bagikwata era niba tebasobodde okukola newankubadde abamu tebaliiko wano naye abamu baziggyeyo bazitereka ate ne bazijjayo so nolwensonga eyo abasinga enkola eyo bagijjumbira nnyo era batereka basobodde okuleka kadde kamu 49,110. Bwe tugenda kolomu yaffe eyo eddako yey'amagoba nga tubano wewali ekinyusi bagamba kyosiga kyokongula kyosiga kyokongula. So emiwendo egyo tekiri kyekimu. Lwaki? nga omanyi enkola sibisposa nti tugabanya ensimbi ezo okusinziira ku migabo gy'olina oba engeri gy'osevinze nga tumaze okufuna share genda obba buli amaaso eyo wena okubisaamu emigabo gyo n'olyoka omanya ensimbi ezo. So ago ge magoba buli mmemba wa Bakyekoze bagenda okufuna olunaku lwaleero era nga bakola obukadde 3,810,110. tukwatisa empisa mu kibiina kyaffe naddala okutuuka leeti obutabeerawo mu nkiiko zaffe oba mu ntuula zaffe. Bamemba bagonvu nnyo era basobola okutukolera akakadde kalamba n'emitwalo 7,710 twakubireko mu ngalo bannaye oba tekubireko mu ngalo. Mwebale nnyo mwebalire ddala ate era bwe tugenda katundu ako akasembayo
akalemereddwa okusasula fayini oba omutango ogwo tetufunye mu buzibu bwonna eri memba mu kibiina. Tugenda ku peegi yaffe eddako eyokusatu eya membership. Bwe twali tutandika twasobola okuwa emitwalo 22 bamemba 6,600. Ensaasaanya yaayo eriwa musomesa osiiba otugamba tubeere weerufu bamusana. Eno ensaasaanya membership nga bwe yatambula. Twagula obutabo obutono obutusevingira mu mitwalo 9 omukaaga netusigazawo 5 netugula ekitabo kya secretary 4,000 newasigala 7 netugula ekitabo kya secretary kyawandiikamu ekirala 1,000 newasigala 6 netugula box muteekateeka ensimbi zaffe oba ebiwandiiko byaffe 10,000 tusigazayo 36. Twagulayo manila papers zetwasomerangako za 5,000 35,000 markers za 4,000 sigala 35,000 masking tape za 5,000 nti sigala 36. Semateeka waffe omutayipinga nomubayindinga omukolako 1,000 34,12. Twasobola okugulawo akawunti mu sako yaffe eyeterekera emitwalo 16,22,500 negiba 17,905. Twafuna pesa forms ezo eza membership zetujjuza okufuuka memba za mitwalo 9 newasigala emitwalo 9,905. Twagulawo manira endala za 1,000 newasigala emitwalo 9,15,500. Transport 2,815. Loan forms bamemba nga batuuse okwewola twakubisaayo za 6 newasigala emitwalo 7,915. Abasomesa abasobola okusomesa ekibiina kino nga kitandika bafunayo ka transport ka mitwalo 6 emitwalo 1,115 ogwasigala mu membership waffe. Tugenda ku expenditure y'ensalo-nzibizi oba other funds nti twasobola okuyingiza akadde kamu emitwalo 7,715. Twajjako bino wammanga oba eno yensaasaanya banking transport eri omuwanika emitwalo 2,700 akadde kamu emitwalo 7,515. Withdraw transport gumu 2 akadde kamu emitwalo 7,413. Cluster fee emitwalo 5 kisigazaawo kamu 23,13. Twafiirwa memba munnaffe yafiirwa namba 14 netumuwa amabuga emitwalo 15 newasigala akadde kamu emitwalo 8,13. Transport emitwalo 2 newasigala akadde kamu emitwalo 6,13. Waliyo omusoma ennengo eyakikiikiri ya transport emitwalo 3 newasigala akadde kamu emitwalo 3,13. Omuwandiiko ogenda bankinga 8 sigalawo kamu 2,15. Twalina omusomo gwa training ku nkomerero okumanya amagoba agatya na buli kimu. Twafuna ka transport eri omusomesa emitwalo 2 akadde kamu 15. Twaguze envelopes etaddemu obubaka bwa memba za 6 sigazawo 9,909. Alawensi w'abamemba ababaze ebitabo 8,909. Lunch n'ebyokunywa bibanywa 3,385. emitwalo 8,800. emitwalo 88,500. Waliwo ebbaasi ezo ez'abasomesa emitwalo 10. emitwalo 7,815. ne wabaawo venue emitwalo 5 emitwalo 7,335. Transport to the venue wano okujja okuteekateeka omutwalo 1 sigaza emitwalo 7,200. Transport okugenda emengo okujjayo ensimbi z'abamemba kuba zaabadde nnyingi nga tusobola zifunira wano Gayaza twasaasasiza emitwalo 2 emitwalo 7,500. End of year pate yaffe ensawo yo netuwayo emitwalo 5 netuziteeka ku mukolo gwaffe so mu nsawo yaffe tusigaza emitwalo 2,500. Tugenda ku fayini waffe twayingiza akadde kamu emitwalo 7,10. Netugamba nti olwokuba memba batuwadde fayini bulungi katugende naye batufuneyoko ku nsimbi twongereze ku nsimbi za pate yaffe tufuneyo emitwalo 6
ne tugigattako ne tusigaza emitwalo 47 mu 1000. And a summary. Membership expenditure wasigalawo ku 5,500. Other funds wasigalawo 2,500. Fine wasigalawo 47 mu 1000. Savings eterekera wajjeko bano abajjeyo wasigadde emitwalo 8 mu 8 mu 6. Abo tugenda ku magoba agakoleddwa gye emitwalo 3 mu emitwalo 7 mu 6,200. Ne tugattako fayini eyafiseewo emitwalo 47 mu 1000. Tufuna totaawamu obukadde 4 mu emitwalo 23 mu 13,400. Ezo ze zaabaddewo ledi okubeera nga zigabanyirizibwa bammemba, naye nga tulina okusooka okuvaako 10% y'abakulembeze yabadde ya mitwalo 42 mu 13,300. Balance obukadde 3 mu emitwalo 81 mu 10. Ozikulisaamu emigabo gya bammemba 82 share gye twafunye yabadde 474. Ebina 74 eyo share value gy'okwata n'okubisa emigabo gye gy'olina n'osobola okumanya ensimbi z'ofunye. Walaawo ensobi waliwo ng'otutegeeza nga bukyali. So bwetyo bwetwasobodde okukola musomesa omwaka gwaffe guno ogwasoose. Twagala nnyo okwebaza bammemba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Biki bye tusuubira okukola? Ng'erinnya lyaffe bwe liri Abakwata Empola, twagala tugenda mpolampola. Twafunye omukisa ne tubatako mu 7 group batuyise ne tusoma ku project era kyatukoze bulungi, naye kyatusanze nga naffe tulina projekiti yaffe ne twetegereza musomesa bwe tujja okwanjulira ng'ekiseera kituuse. Tusuubira nga 2024 bwe kinaaba nga si ki tujja kuba tugitandise. Ekirala tetusuubira okukola mu mwaka 2023 tusuubira okugula yunifoomu yaffe ey'ekibiina, ate era n'okwongera ku nnyingiza yaffe. Tugezaako okuzzaamu amaanyi bammemba baffe nti abadde awo omugabo ogumu bwe tugenda mu mwaka oguddala akola ki awo ogwokubiri, tusobole okulaba nga tutambula nga tugenda mu maaso. Njagala nnyo okutwala omukisa guno nate okubeebaza bammemba mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala kuseevinga. Twekubireko mu ngalo. Eripoota yaffe ey'omwaka gwaffe musomesa oba abasomesa baffe mu kiseera kino tamatereza byuma. Ngenda kusaba tufune speeches ez'enjawulo kubanga obudde bwatuuse dda, ate era tusobole okugenda mu maaso. Naye dijja oba yiteeseteese asooka atuwa akayimba akateekateeka omwogezi waffe musomesa. Omukama mulungi bannange, omukama mulungi obudde bwonna. Basaba abatesitesi nsanyuse nnyo okubalaba. Bammemba bonna Abakwata Empola bannange nsanyuse nnyo okubalaba. Baŋŋambye nti ngenda kwogera kuwa sipiiki. Nze bannange olwaleero ndaba si sipiiki wabula beebaza. Okusooka kwa byonna bannange njagala okwebaza Katonda olw'olunaku olwaleero. Era bannange mbeebaza kubanga mwannonzeeyo yamumpita. Erinnya nze Margaret Nakalema gyambadde nga nze nantebe w'Akabanyolo Saving Group era mami w'Akabanyolo. Mwenna nsanyuse okubalaba. Bannange neebaza Katonda olw'olunaku lwaleero kubanga bwali bwe buti mutandika butandisi, naye Mukama akikoze. Bannange twongere Mukama engalo. Mubadde balamu, mukoze ne museevinga ne mwewola, buli omu n'abaako kyalengera mu maaso. Bannange ekintu ekyo kyebaliza Mukama.
Nyongera okwebaza bannange obwakabaka bwa Buganda. Bannange singa tebwali bwakabaka bwa Buganda oba kitaffe kutuula n'ateekateeka ekintu kino tekyali baddewo. N'olwekyo neebaza Katonda olwekyo. Neebaza Katonda olw'abo abaatusookayo ate ne batuleetera eneki tewosa naffe ne tufunamu. Kubanga nsuubira buli omu akoze eki amufunyeemu. Nyongera okwebaza ennyo omusomesa waffe Nsobya ssebo tweyanziza nnyo byonna. Kubanga nsuubirako kaasangwawo kakituluuka kaasangwawo wakaawanyolo tweyanziza byonna wewaawo tulina bye tutusoomozaamu naye otusonyiwanga busonyi. Neebaza musomesa Seffume lwa byonna bankulaba awo patikana n'osomesa abantu baveeyo gye bali. Senga bannayo n'agambye nti lwero kwebaza Katonda nze ndiko kwebaza sirina sipiiki gye ŋŋenda kuwa wabula kyembasibirira bannange sooka okubebaza mwebale kutereka mwebale kwewola mwebale kwekulaakulanya kubanga buli omu nga waliwo membe yayogedde nti ye takyaweebwa naki na pocket money tebulabanga ekyo kyamaanyi yawumuzaako ku bazadde be pocket money. N'olwensonga eyo bannange bongere okutereka twewole n'ebirooto byaffe. Ate n'ekirala kyembasaba nankundikira basaba bannange bwe muwuliranga nti waliyo oba omusomo buli omu asibikiremu. Ebintu bino byabajja kuŋŋamba nze sijja genda bannange tebikola. Bwe bw'onookitukiramu n'ogenda n'osoma ne weewulirira n'amatuugo n'ojja kusigalamu bwa ttoma. N'olwensonga eyo bwe wabangawo okusoma mwenna muveeyo tosigalira. Tetujja kusigala kikimu tujja kwambuka waggulu kibuganda ku Ssaabasajja Kabaka awangaali. Obugalo bwa mmanyi tweyanziza nnyo tweyanzeege olw'ebigambo ebyo. Mu kiseera kino tugenda kufuna okwogera okuva ewa cluster president mukama waffe atwala neuro cluster Kabanyero simanyi gye bayita esiteese. Era twebaza nnyo Katonda atukuumye ekiseera kino kuba lwe twatandika ekibiina kyaffe ekya Akwata Empola Mukama atubeereddewo era mu butuufu ekintu mukkute kurova endala mukkubye equaliza tweyanzeege kubanga mbadde ntuulako ku report y'ekibiina mukoze bulungi bambi mwebale ddala mwebale kuseevinga mwebale kwewola mwebale kusasula ate era mwebale okusasula emisoso gyonna egy'ekibiina mwebale. Erinnya nze mukyala Edna Yakira Beka Abanyolo abadde cluster president wa 2022. Ndi mukyala musomesa ku Gayaza National Primary School twatandiseewo primary kumpi awo Gayaza from primary 1 up to primary 4. So ayagala okujoyininga ayina omwana mu classes ezo asobola okutuukirira administration. The office is open. Neyongera okwebaza abasomesa baffe abatuleze tubasumbuwa nnyo batawaanya bwetulira mwamiso by'amasimu mwamiso bume ate kati kino kigaanya ate tukoze tutya oluseere ebisoomooza byonna ebiyitamu mwebale tugumira era tukyabatawaanya ate tusaba wotunaabatuukiriranga era temunyiiga abaana bwe tutyo. Ntwala omukisa guno okwebaza mami waffe naye atuleze mu ngeri emu oba endala olw'ensonga nti mami ono atuuza ebibiina ebiwerako
tatugobangako wuwe era yentandikiro ya byonna kubanga singa kibawo nti tetufuna kadde ne twekuŋŋaanya nga tetulina we twekungaanyiza wesanga nga kino tekyandibaddewo. Akwata Empola mu butuufu munkubye surprise. Mwebale kubeera obumu kubanga tubaddeko olusi bw'osanga ng'ekibiina tekikwatagana si kintu kyangu kukola ekintu bwe kiti era mutuula mu miitingi namba emu n'agamba mumanyi tumalirize omwaka gwaffe bwe tuti namba 2 n'agamba tekisoboka temujja kwonoona ssente zaffe namba 24 n'agamba ye mwebaani abatusalirawo ebintu ebyo tebulamu mu kibiina naye kati kino kiraga nti muli bumu era ntwala omukisa guno okwebaza ssentebe w'ekibiina kyakwata Empola webale nnyo webalire ddala era bammemba mwebale namwe omukisa era nga mami bwagambye nti olwaleero kwebaza era kituufu kwebaza nebaza nnyo nange akakiiko kange kentambudde nako mwaka guno gwonna era n'ekirala omwaka guno waliwo ekintu ekizze nga tekibaddeewo emyaka egiwedde okuyitanga abantu okuva mu bibiina ebirala netumala nabo omwaka happy nawe tewesa fena tuli kyekiri so si kibiina ate kati kino tosigali eri ate kati akwata Empola ali eri gwe mulabako bwakwata Empola mutosiga nga mutandika okwebuuza ate kati anoonya eki akoze eki naye kino kitulaga nti fena pewosa tuli kimu tweyanziza obumu buno era kakati nga bwe tukitandise nsaba tweyongere n'omwaka oguddako n'oguddako kubanga nze I believe nti bulwenkyala awantu banina ekyenjizeeyo at least aboogezi kale kaboogere egesaagala naye nja kulabayo oluusi ayambadde akateeteeyi nga kalina fashion era mukupeyo ka fashion awo kuba mbeereko kyenkupayo so tuba tweyongerako okuyiga. Then ekirala kyembajjukizaamuko kubanga guno gubadde mwaka gwammwe ogusooka oba omwaka gwaffe akwata Empola ogusooka kyemmanyi nti ebisoomooza tebibadde bingi naye tulina okumanya nti bwokoma okukula n'okusoomoozebwa okujja naye mbeegayiridde twongere okurespectinga abakulembeze betulonze ate tunywerere we tuli kubanga tujja kwesanga ng'olusi tuvudde namukulampe nate ne tugwa mu sigiri so amaanyi g'oyagala okutwala ebintu kubanga bakugambye eri we wali ebirungi era geegamu agasobola okukola ebirungi guno mu kibiina mwoli ati kyembamba kuutira mbasaba tweyongere okubeera tweyongere okurespectinga abakulembeze betulonze weewaawo ekibiina kyaffe kijja kweyongera okubeera n'okukola engalo za mukama waffe Kristo President natulanziza nnyo tulanzige olw'obubaka obwo bwetubusizaako agambye ebisoomooza tebibulamu bibiraamu naye mubigonjodde mutya era mubikutte mutya so bamenga wakwata Empola twagala okwongera okuteekateeka nti nga tugenda mu mwaka gwakubiri kafiriza okuba tumaliriza n'olukaddaana buli ensimbi zigenda ziwera omanye ensimbi zino zirina engeri zitabulamu abantu ezikoma ogenda nga ziwera ate n'okola ki n'okutabuka naye twagala okwegayira Katonda nti tusigale nga tuki kimwaye tusigale nga tulina okukola ekyo tetulina okukola entalo teziyamba entalo zoonoona boonoonyi oba zisatula ekyo ekibaddewo ekirungi so twagala okwegayira Katonda nti nga okutambudde omwaka ogusooka ate n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna tutambule bwe tutyo musaba kino tugenda ate okuwulira sipiiki endala okuva ewa mukama waffe atwala ekitundu kyaffe kino kitulimu kitweyagaliramu bagambye dayika asangwawo kaawo kadda ekyokusatu kirunga ki kasookawo amasiga gatera okuba kisomesa ng'akisomesa
kawokadda ate ddala kasangwawo eryokusatu talina gyalaga ekitulako mu ngalo ekyo gyalaga abagamba agende bagambye talina gyakola ki gyalaga. So twagala so omusomesa omulungi omusomesa waffe twagala okwebaza nate we twakuyise tumanyi olina emitwana mingi emikolo mingi na buli kimu naye era n'ofiisa wakadde okujja okubeerawo ko naffe mu kibiina kyaffe kino ekimalako omwaka era twagala okutwala omukisa guno era okwebaza zijja kuggwaayo mami tukwongera okwebaza webale nnyo webalire ddala obugumiikiriza bwokola mu bibiina byaffe byonna simanyi bwalodde okulabika kuba kiba kizibu nnyo omuntu okukyaza abagenyi oba abantu buli lunaku okumalako wiiki nga tabeekanyiza kyo kisaayizinga tukimala bannayitwongeremu engalo ez'amaanyi manyi twagala okwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala ekibiina kyekiyinza kuwa naye tusaba mukama oyo katonda akuwa ebyo singa okwagala. naddala bammemba bakwata Empola sanyusa okubalaba n'okubeebaza emirimu gye mukola ku lwammwe n'ekibiina kyammwe. Munansonyiwa okutuukamu leeti puroguramu ez'entwalaganya ki nyingi. Tubadde ku munaanaawo ku Killers nga tuli ne Chief Executive Officer owa City Sponsor waddeyo ekibiina kiba kimalako omwaka lwakuba kakati wiikisi ziweze bbiri okuteekayo ezo z'ewiikisi bbiri sikyalya mmere waka emmere waka nagikola ki nagivaako naye olina okuwa siikooke kuba banjibisaamu yamutendera gwaki gwawagguluze tebanyuza obutakusobola omuntu olukugiru kusikabanga nzimainteyininga owaawo naye ku luwange olunaku lwatuteranyayo kuba lwakusomesa bwalogesi lwakusiima emirimu gye mukola lwakasibisiti owesa nansongera kyesinza okuyiga mu nkesonga gye tulimu gye tutambula bwe tugenda mu bibiina bino by'obwegassi okubakulanya ffe we batambudda ndewatuuba ovaayo nga olina kyokoze eki kyoyiseemu yegasa kuze tubagambye ye buli wamuyita awantu atusaako akagoye naye nga ddala n'akakola ki akabeera nolabira tuyinze mu kibiina kiri budyona kyebagigabe kirikakola tubeera ntuppirika endevu ya pate naye twolabira okusinza okuvansi kiri ekibiina kyo kimazeeko omwaka gwakyo kyategese ekitambiro kinsi nga tukibaddemu netukikola ki netukimalirize nga beffe mbakubiriza baseere banyabo
kujjukiranga masajja kokka aliwateeka tulina okulowooza ku muntu yatukola ki eyatutonda kubanga yatulowozaawo amaanyi yatuwa obulamu kugamba yatugabirira okutamusinza byetukola binaayitamu waawo n'ensonga nyinjagala okukolonako naddala bino ebibiina nga tumalako muki omwaka ndeyateera yafunye okusomangibwa bamemba reports ze bandeetera nga bamubeemulugunya nti lwaki ekibiina kikola kapatikata akaki akyo era nga basaba twakolako emabega system eyokukolera tutya abamu twagikola naye ate ansa ezavaamu zikola abatesitesi laba bakoze eki laba babadde byaki obinegira naye ku bino kyendabye nina kusigala nga njogerezanya n'abakulembeze b'ekiki ekibiina onda obujja 2023 otunaatuukira nsuubira tugenda kukola omukolo gutya fenna nga ki bammemba wakola bammemba ensuubi kibiina otunaba tugenda kukola omukolo gumu abammemba netugamba buli mmemba w'ekibiina nalembeka esatu enkubiso yamwe nyangu nnyo abantu 30 netwalemeka 9 kalimuziteeni obukadde 9 oba bonna bwamukyesa agenda kukola ki buliya bino byesinga okutiira ddala era yaŋŋambisa nti bannange ekibiina kikolemu ekikola ki naye kakati era tulola kulasimukola nga bwemwagala aye mbukano nemukomyawo mabereezi ate tugenda kutuula nga tulasita ekoleki enteese tuwalira kinaakola ki kinaasoboka naye nga ssente ezo oba ku lwange nsuubira zijja kuvanga ku ki ku other funds tetujja kusaba abantu baki nsimbi mwemakuyinza ku lwange bammemba basasule ki other funds and whatever okusooka yonna okuyozooza ekibiina kino ekyakwata empola cumulative balance waabwe okadde 40 within 1 year. That is a good achievement yaki ey'amaanyi kati okoko wanangu n'ebina byonna byasooka tekyali tekikoze eki tekikozeko okutuuka ku mwaka kikola ki obufuuka wadde n'obwenzaala akubira enyuma n'okola ki wadde baatusinga tulina kola just eki ngalo kubasiima kubanga fomaho baffe okusooka kale amwekajja 9 nekwebagako nakyo mwekajja 40 tuba tuzeebaza naye kati museebi kajja 40 that about 2023 irakuseevizaomeka oyinza okuseevinga 40 this year ate oda nemuseeviza 20 kigenda kuva kuki mwemunaba mukolushinze obwongo bwammwe nga temubuyingiza mu kintu kiyitibwa ntalo mujja kuseevinga ki bulungi naye lwakubaza entalo zifuutuka bukola bukwinziza ngaotawuyingiza mu kibiina ekitya butandika okubalemesa andiwateera nayenza okulwanga endakubiriza bino bye bulina birina ki entalo naye entalo zizze bakulembeze mukwasiganyiza batya bammemba bammwe n'abasomesa babakola ki abamuguleminga kubanga kaffe ng'abasomesa bapushinga balutendeka bakugamba ekibiina kyonna ekya space force asa kitandika ng'entalo n'okiyambika nekigaana sooka just kiwe omuwumbi kibi budde ebindi okugendayo osooka okireke kimale okutambulamu kimale okwekoona kijja kulaga nkikole ki tosika nyimagana kiki ekibiina eyo tukola ki ekulambika naye nga gyekuba ekiseera nabyo enyininyini byekoze eki bizuulidde eki ebirina okukola ki okukola kubanga obwegassi gemaanyi naye tumazanya mu bwegassi ne muteekamu ekintu ekiyitibwa entalo kujja kuggwawo mukole ki musangewo sooka okwebaza bammemba bonna abeeteri mu musomo gwajjo nga sengegrupu emalako muki omwaka era nsuubira buli ssentebe ya kibiina eyasomye ateyo abirambike
bamemba b'ekibiina ekyo lwaki basomye ku pulojekiti ki pulojekiti yeetagisa oba teyekola ki teyeetagisa kano investment book akabale kabasumbuwa bonna abaavuddeyo baawuse nga bagamba twetaaga development what shares wow lwakola ne basevingi kugoba baakula dda bo baatandika dda bawadde example nti share development temugira ya 1,000 oba 1,200 mutegere gye mukola ki gyemulaga ate si ekitonyo eba ya 1,400 oba 1,500 naye yasevingirupuza oredeyo waba manyi eryange nagiyisiiza ddala 1,500 sirina okutuuza lukiiko lwabutatu naye naye yange yakoze eki ate etteeka bateekeddwa okungulirira kubanga ebanagigamba njagagamba mugikole ki mugireke yate kasana ga mugirekeko ekiddako ku lwabwe bakikole ki bakimanyi naye kirala klasika pulezidenti yalina ekibuzo kyo kyeyambuuzizza alina obuzibu mu kibiina kye kwegamba abasinga bategeera ensonga eno naye abamu tebagikola ki buli wabako kyaleeta ekiringa ekizimba basooka okunya negative actives obuli leero kasobola ogenda kukola project nosooka otunuulira olwesi ogenda kuprovinga owao ogenda kukola ki tugamba naye kyalebye egyakola ki gyalina era nabira ekibuuzo naye mu kibiina ekyange ekikyeye bwewanaabayo abantu 10 abaagala project nga batebakola ki tebaagala wetunatuuka mu kwewaayo naye waliyo abaagala project balinga 10 tusobola tunakulayo 5 tujja ddataabo oba sigayo mu kibiina kya tubeerebeesigwa nokola sigayo mu kibiina kya nankani ekole project egatta abo abantu abameka 3 yayigira bayimirizaako ya urban living si bonna tebava mu kibiina kitya kibiina lyaki yanjawulo kufa we need to move ahead kubanga tetujja kulinda abantu batuzaawa mabega ekibijja okutuuka kyonna kirina polisi ehayo ekitambulira naye wali abakola ki abasika okubazaawa emabega abo tujja balondamu kubanga projekiti tetujja gikaka muntu tujja gikola ki era mba mukikola kino nisobola kutuuza minutes nebasayiri nga bagenda okikola ki ogigendamu baba batugambye erina advantage ne disadvantage yetugambyeko okugula ettaka eryaki ery'empewo naye waba alinonyerezako mubutuufu bwalyo tugamba yasomesezza ebintu bingi nnyo olwawo so mwaba akwata empola senzeyo wamuntu bakoze eki okujja ate mumbuuzo biki ebibuuzo ebingi yasomeseddwa yakujja buzikola ki kuttaanya biki olwawo naye nga lukulwange mbeebaza twewala emivuyo twewala obuki obubbi twewale ki entalo naye kyabaseerera banyabo omusomesa talina buvunaanyizibwa takkirizibwa kugoba memba mu kibiina ekyo mukifuna okuva muki n'olwaleero bammemba bennyini ab'ekibiina ebalina obuvunaanyizibwa okugoba omuntu abasumbuwa era ekyo leka kyeteekako kyatandise naye leka kikola ki okinteekako kubanga omuntu yenna kasita amala wakati w'emyezi 3 nga talabikako mu kiki mu kibiina nga tatuukiriza bisaanyizo oba mu kibiina mulimu ebintu ebiri comparazale wano musomesa ajja bituunyana n'olugundi nannalugunda comparazale oba osoma waliwo enamba ng'ogenda okukola eki ebibuuzo ne bakugamba okuva kw'emu paka kwabiri kolako enamba meka 10 ozikole ki ozibuke oba ne bagamba okuva kw'emu paka kwabiri ziri comparazale teekoteekeko zikola ki siwe kirisomesa kakati ne mu bibiina byeyasibikozesa ekintu kye bayita munno mu kabi tayimingi
other funds. Egyo mitendera emeka esatu n'ogwokuna membership ebiri ki compulsory. Tojja kubeera mu kibiina ng'ebintu tukoze eki tutulwadde kubanga gwe buto bw'ekibiina kutuyinire okutambuza ekiki ekibiina. So omuntu kasamala ebbanga eryo y'emyezi ebiri kwesatu nga talina kyayiwa oba yekuure aba yeegulye mu kiki mu kibiina naye ng'osoze n'obumugoba oba ku lukiiko lwa kiki lwa kibiina. Waawo mpozi n'okwaniriza abantu okamenda okuli awo twetolabangako basakubiriza okwebaza emirimu gyokoze gyokola kati ekisanja kyo kiwuuse naye twali tukyakwetaaga nga tulina kitukusuubiramu kinene naye wantegeeza okusinziira emirimu gyokola gyokola tekikyakusobozesa naye tugenda kukola ki kusaalira nnyo abantu naye ekibiina ensolo kiba kifunira obuzibu. Abakulembeze mutuulenga ki mutuulenga ate baseeyo abakulembeze muwulirizenga musengejje nakkemuje mukoze eki wakati ebintu ebisinga okukola ennyo olugambo olw'ekisirusiru. Waawo nakati gwe mukulembeze ofunye olugambo olwo olusunsudde olikoze eki wali 2023 emirimu gyange gyonna egisinga neba gitambuliza gesti mu bakulembeze ba kiki b'ekibiina bokka ne bajja okubuddayo nga memba naye bamegana ebibuuzo byaki nabwe kubanga nange nsomesa naye ate nemumwina okukola ki okunsomesa kubanga waliwo ebintu ebyali mu kibiina kyatubeerebeesigwa naye batudde nekyapasoma n'oluwanika waayo ne bankushoninga nedaddamu netuva mu kisenge nga tukkiriziganyiza ne baŋŋamba bwekibasusa okuzibula kimusomesa eŋŋambo ez'obulima zikoze eki zisusse ne baŋŋamba ekibiina kyaffe tukwagayidde okuwulirako ekintu kyonna 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 tokutwala wa tokutwala wa wabula jyamu gyetutukole ki ekyo bakyesomesezza ate nze mbakola ki nze mbasomesa tugamba nenkiyigira nti ennaatuulanganga nabo ng'awola ekintu lidde emmere gyakola ki kutereera kubaetekenyala afule ebigambo ebyobulimba niwanaba taŋŋambye muntu bw'onampita mpuyite kyona kino nga kumunyonnolanga mugambe ekikoye omunyonyero bwotinabu nti bw'anaagaana okutereera muyite ffenna we tuli ajje atannyonnyo kino kikola ki kiva ku ki agreement etwakoze n'ekibiina kyaki kyatubeerebeesigwa obakolagamu n'obwenkeeko obwaki obw'amaanyi omayatona muntu nga wayite okubeera mu polisa bino byobwenkeeke ebikujja mu ki nfu okugjako ataayitibwa abadde awo nga yeerimbika bwerimbisi mu kiki mu kintu osanga enkeera ng'avuddewo n'agamba nti nze ebyamwe mbikoze eki bikonye nga memba wa Abakwata Empola yasaba looni ate nesi yalimbi nebasooka okumukenneenya oba yali agenda kugula kafo oba kakini kamuyitako agamba ekibiina ndi munyiivu nnyo naye paka wendikkakkana obusungu ndikomawo nenkola ki nenseeru kakati teweebuuza zeryasabye nga zaali omuntu afalina bwekyo musuubira okutambula naye olugendo paka wanawa kubanga ensekisa kwesala nanga sibutebanyalo awo nga tugamba ziriko okukakungu zikola ki zirwayo obukakunze bw'ennaku 23 obugulire kuba niwo ogenze mu banka basobola okuteekako appraisals terabalina kulutya ate nebagamba eyo sako ya Buganda yo erambika ensimbi z'abantu ngeziza mu mikono gy'abantu amakumi ameka kigalateekayo zinnaku emmeka naye zitali za bammemba kyobola bwogenda wekikola ki ozigirayo naye ffe ez'abantu amakumi 3 ziba zaabaki ezirina okubaako tayiri eyo zikola ki ezikuzirinda waawo
alina byalinaolina kubanga era akasakoleza ebintu byanyambi bingi ebibaleesemu ki embeera nibona njagedde tukole ki mbanyamire webanaagaana omugamba ngulekedde ki siyapasoni yanamaye nakwasaganye ki nabo nenga manyiira nabo bajja kukola ki kutereera kakikenyera kuteera embankoonako niwatuwebeere baseede wanyama ekirani kirabikayo wadde sipiiki yange badde nefungefunze ebyemi nga 2022 nga mbaagaliza 2023 nga bamenda bakwata empola okusigala nga tuli butya bumwe okwegatagegana ki emaanyi ate mbasaba mulwanyise omuntu aleeta obujagala lumu sekretari wakwewaayo sayinza okulaba naye nga muwaliyo naye biki eyo naye balinayo omuntu gwebayita yona yona waliyo yona naye naye batamukwateko yona agenda kalya naye nabo webasabire kubanga nabo olukiiko lwawe kakati 2023 biteereteyo mpaipulayini naye yiko memba alikola ki alinyweza naye amemba w'amagezi bagende batuure basalire yona amaki amagezi sinzirigyebalina kuyona abakola ki abalimu kubanga kikiwa nnyo okusonga mu bakulembeze nti baki nti babbi ate dakiikiremu nibabala ebitabo nibabakizuula nga tokola kikiwanja ate nosigala era ngaogamba naye mwatubba nnyo mwatubba dda kugamba jasti ngasooka olowooza omuntu riyali nokwata ku ki nebo nabo bayineyo maki owaabwe bino gyali oluusi kwegamba nabagamba nti ebino byabitambula bulungi ekimu nga wali olugu bayita sitaani sitaani nabagamba gwe omwoyo ki omubi ogukoera ekyo ogwo negwewambika negulumba omuntu atya n'agenda abatabulatabula mwonna mubadde mutambula nemuba nga mukoze eki naye ebiri gyona yennaanyi yemibi tujja girwanyisa tujja gyokya nga katonda wegikola ki bwe yagyokera mu mbizzi waaw ebirimu bagisindikawa mu mbizzi nebagikola ki nebagyokya naye kyoleka waliwo embizi ezakola ki nezikomawo ku nsi mukunsirugoye zibakya abantu abaki abamu oba gigikomawo negikitabula ekyo kibuuzo kuki oba kitwetaaga kulekerawo kulya mbizi bakuliriza oko mugikumye mugikole ki mugikomye oba eri ekintu kirimu obuto obukutambula obukusumbuwa kikole ki komye naye ate musengejje okukwata ezitaliiko buki olyeko ki so kulwange mbagaliza ekiseera ekirungi nga mbasabira omukisa gwa katonda mu kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu kutambule ku kibiina kino ekya akwata empola 2023 kutambulire ku mmemba yenna akola ki ali wano kutambule ku mmemba alemeddwa aserekiza obuki mukama katonda agaziye ensawo oyo akoseddwa mu mwaka guluwa guno kiba okutambula obulungi kubanga nange tenyeyinga nze neetondereza ekibiina kino era ebitiro bisitakambudwa muki kubufu bwakyo nga era naye gwange mbeetondera nga mbeetondera n'ekiro bonanaba okuba nabo n'ebibiina ki byonna byonna nga tulina okusonyiwagana era nga mbagezemesa bwa katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu ngabeereko nga mutudde wano nga mugenda okuva wano mukujja wano mukutuusa eka ne mukozi mugenda okukola ki okuyita mukama katonda abaginamire ekisakatanyo atweyanza netuyanzeege so musomesa waffe omulungi olw'ebigambo ebyo mu kiseera kino
tugenda kuzza eri embuto zaffe kuba obw'enkya buli bwawala naye nga tetunnaabakano nzikiriza etwala omukisa guno okwaniriza sekretale wa kwewayo group kisaba ekusanyusa nnyo okulaba muzikiriza ennyanirizwa enamba 28 naye mwasanze tweyanjudde naye kambasabe dakiika emu mweyanjule bannange abakiise bakwata empola abakulembeze nsanyuse nnyo okubalaba neeyanzisa nnyo omukisa guno mbadde sinnafunako kulaba naye mukusolomozezza nze amanya gange bampita Menjo Dennis n'ebigambogo naye ebbanga lyemaze mu Pewesa liri mu myaka 5 bwemba sirirooni ofiisa mba chairmaani oba mba wakasumuluzo oba mba munnamawulire ekyo nkyebaliza Mukama okubanga buli bwe baba balonze obukulembeze bw'ekibiina mba kwendi nebaza nnyo abakirasita maama wange ye nno maama wange atera yafuuka maama w'abaana bange ate kubanga bw'obanga abaana baade emuzadde waabwe mu ddiini maama Nnyonjo kulamusizza nnyo nnyo pulezidenti wa kirasita kulamusizza nnyo nnyabo musawo w'abaana bange kulamusizza bannenga mwenna abakwata empola neyanziza nnyo okubasanga okusanyukirako nammwe neyanzeete okumpita okusanyuka nammwe ebyo ebigambo byange Mukama awawe omukisa basibe ne bannyabo nange neesuuza okubalaba munansanyula okutuuka mu leeti naye munaagina emirimu olw'okuba nti bakyatukozesa bagenze ne bampa emirimu nga mingi eginkwatirayo naye amannya nze Makamba Simon ekibiina ndi namba 28 nze mu Pewesa guno gwe mwaka gwange ogusoose okubeerako mu Pewesa sibeerangako mu Pewesa naye nga tutambudde bulungi akwata empola n'esiimye okubasisinkana nze mpawala mbeera Kitemu Masakarooti omwami ono sekuritale yandeeta mu kibiina kino naŋŋamba jangu nkulage engeri gye tusobola okukwatagana etwejja mu bwavu era nsanyuse tutambudde bulungi era n'akabaasa nalingizaayo kweri n'enkala wange era weewaawo tujja kutambula mu mwaka gwange guno ogusooka mbadde mmemba naye nga omwaka ogujja bammemba bannonda okubeera vice chairman kitiibwa kya Mukama era tebaakomaoko ne banneesiga okugenda okubakiikirira mu kirasita era abakirasita nzija mmanyi tujja kwatagana musomesa ono atukozeemu omulimu tubadde tutambula naye bulungi wetutategedde ajja n'atusomesa nze musomesa nkwebaza nnyo munsomeseza Pewesa mbadde sigimanyi naye ndowooza tujja kutambula bulungi kubanga ndaba omulama mu maaso
eyanziza neyanzi ate eyanzinyesero teyanzege namba 28 namba 28 nno yava lugendo kyekikuyigiriza ava kitemu nayebakwettuula abeerawo naye newabawo abeerekabanyo n'amiisi natabeerawo nga yali bizi nnyo banatuwasa tulimusaawo emyezi nga tugera ne tukola ebirala so nolwensonga eyo ekyekinge omuntu ava olugendo ekitemu n'asobola okujja okubeerawo bulekabunyolo nga tuliiwo tekitulaga musomesa alinawo katono kayagala otwisi kuyisaawo eyerabira tutegeeza mpulira sibulibanyawo saŋŋambye projekiti yayo bawutandika 2024 naye ndabanga abakitutuwa ewala kubanga ntunudde ku cumulative balance wano wabukaba 40 bukada 13 buli muki oloni 10 likoze eki nibase kyamaani ajja basomesa bagenda kikola batya owaawo tuganyisa tya sente ezo nkazika mwandese kuyita bamakikido naye nange ninyanya bwange bwekola ki owaawo tegeteekayo I'm too addicted to hauling a sente. Tally con expiry date. Pulika sera njagala mbewendi. Jangu, come a little bit closer, baby. Sembera, wameza nechecho. Sita kubeyo, chakala kubeno. Ntekeyo, awo. Sita kubeyo, chakala kubeno. Ntekeyo, wayo, wayo. Oh, 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 oh. Wayo, wayo. Oh, oh, oh. The way you dance, girl, give a man fever. Got your body, but you make a man shiver. Bad girl, make a man fever. Got your body, but you make Mr. Lover, lover. And I say I don't get my holla. Anyhow you like, I could do my deal. As long as you know cause palapa. Promise you gon' treat me
panicking and kutula. But when kulaba can know if I were. Tell me now, love panicking know if I were. Panicking and kutula. But when kulaba can know if I were. Tell me now, love panicking know if I were. Emi mi do te kute, nemi wa baby Jessie. Kabi take attention to say. Kumanga wali wonze chengamba, wali wenchi buzo bambi chembuza. Why it's not a lose control every time that you come around. Panicking and kutula, when you kula I can't know my word. Tell me now, love panicking know if I were. Panicking and kutula, when you kula I can't know if I were. Tell me now, love panicking know if I were. He said, let me keep your secret, check. Deepest of my heart is the safest place. So yeah, baby, turn to me and say, girl, I love your body. I panic when I see your body. I admire my baby's body. Hey, yeah, baby, when you turn up, oh, baby, mutima kupa kukupa nyo. You're the one that I keep hoping. Everywhere you go, I go follow. Panicking and kutula. But you went kula, I can't know if I were. Tell me now, love panicking if I were. Panicking and kutula. But you went kula, I can't know if I were. Tell me now, love panicking if I were. Yeah. Oh, yeah. Sitting over and go to say, be like Eulange, on David and yo viola, Timutu in Bambi, Omoe Nakafanani, Akobambia la venga ko viola, venga mumeme, Nange mumenga mumeme, Alina Kabiri viola. Akayo yo bambi okoko sakayindo akalalo ko sweet wenze jokira erinyalye okulyogera mpomelwa kozinde konunganzani kozida nungalirize obulire nte ulaya abawala banje abalungi Techimutisa, Viola, Malaika, Wange, Mama Viola, Wakala, Kampa Viola, Akumendita, Uvaga Nangendi, Moko Mendo, Wesigua, La 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 la.
byonkoledde si bitono ndikuddiza wontya omanye nti babi byonkolera bisima ddala babi omukwano gwaffe bambi
wabula bannange mwebale kunjagala nga munjagadde nnyo n'ebigambo bimbuze wabula munjogeddeko birungi byereere naye nga n'ebibi gye biri naye mbasaba mukole eki mukwateeko ebirungi ebiri mubirike namwe mujja kubeera ngange kama abantu ebinye emikisa tuwanze ekijjo ekiwolo kisesesa akayimba akasinga okuba akalungi wano we wali obubonero oba balansa sigemutwala oba nedda akayimba akasinga obulungi kuba buno obubaka bugenda kuoyo atufudde ekituli atutuuzizza wano oba atuliisi wano manyi bangi temujjangako wano nange tuyinzikamu kwogera obusosokola ki okuttawo naye nziseyo lwaki lwapuusa singa tubadde puusa simanyi gyenandibadde simanyi gyenandibamanyidde naye omusomesaafe omulungi omukulu yensonga lwaki tuli wano lwaki tumwebaza tuwaliwo tuyinza kwebaza tuyinza okwebaza okulobulo netukumala kwebaza naye bamwe bakwata empola basabwe osiime okwebaza kwabwe webali nnyo webalire ddala basiibulira nnyo abo bammemba bakwata empola okusinziira kuva ku ntobo y'omutima gwange okusimbako n'ensiimye nange okusiimidde ddala ye baatugambye social capital yegguka ennyonyi essaawa zino mbasiga batandikako okunkula ate era kyakubirwa okubonera sentera beeyibirirwa musige ojja kunkula era yona ebibala byenina yabukamayo emisomesa kalyango eyangu n'eminga kati essaawa irege nemukugulunira ono omasibamu ebigwa nondeeta muki ati ate nalanyiba batalese okubalika abakozi eki kugamba kano kajja kagenda nga tukola ki twegatta naye basibabira nnyabo siimidde ddala siimidde ddala siimidde ddala neyanziza neyanzeede temujjanga ekyo mukama katonda akukumbe tweyanziza nnyo naye ndowooza musomesa atubonaddayo mu bifo byabwe katukole ddala n'akatuuso kano tusaye ddala keeka eno eveewo 'Musomesa omukulu agambye
n'ateekamu omuguwa kituufu ddala obujulizi nti yayanga ensonga eno ya poosa nze myaka nga 2 naye nga mpalira naŋŋamba ebyokuseekinga buli wiiki n'abijjawa ate nga nze ndi mukozi wa gavumenti nfuna musaala nemugamba neddasibu ogwo ne gugenda n'ogwokubiri naye nga mperimusumbuwasumbuwamu embanga ndi mu crisis nga bisosomayinonyezaayo akatula ndi bubi paka lyaŋŋamba asi kyakunoonyeza oba oganya okuyinga mpoosa engeeka inaŋŋamba aleka kyagamba kyekyo naye ebisomesa mu maaso g'abagenyi baffe bano ne bannemba nkwebaza weewaleyo weebalira ddala kyewanjagaliza ate nange ndaba nkyagaliza bannange basubwa era bannange mwongere omunya amaanyi tutwale poosa maaso ate anokusima tusobole okwekulaakulanya maneja tweyanze netweyanzeege munzikirize okwebaza okulala kugende eri Delta TV tukole muyinza okwanyamula wange Delta TV tukole nga temumutegeera omuto wange akola ku Delta TV tukole yasembayo waffe kamuyita wabuuze katono mugambo kamubiri somukulu temuwunyanga mutale kutugira naye abakwata empola temuwunyanga mutale kuyituga abakwata empola kamuyita wabuuze katono kijoko kyawulyaza amaanya obutawabuuzaako naye nga anzirako gwakuna yasembayo waffe kale kale nkubale namusanyuse nti ndi mutoowe mukama mulungi ekiseera kyonna asanyuse nnyo okubalaba bassebo ne bannyabo amannya nze Simon Peter Male ni musajja wa mmere bannambika buuzaako katono obudde buyise mbagaliza omwaka omulukangi nzize kubuuzibwa ebibuuzo okuddamu mukama wange kyawana ekyo mbadde nsaba nkibuuke nja kiddamu nga nnyingidde poosa bwe tunatukomya omundi obwokubiri nja kibaddamu mbagaliza olunaku olulungi sobo tweyanzeege mukulu Male Simon Peter ate alina channel ya YouTube balagenda ku YouTube gye bayita Wonders ngeza muteregira balyekola emirimu egyo gy'okuyamba abantu so namugeza ku YouTube nsogendayo bagiyita Wonders kale awabula ebyo ngenda kusaba biiki atusobora omuziki katusobora yakudidi batusaba yakuzina
Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share and hit that bell for more truth videos.